tukyali kumala ka ecology abyokuyiga biba bingi. Program eno eyigiriza a generation eno when it comes to love. Twogera ebituluma ne twogera ebitutwala mu maaso n'ebyo twetaaga okuba nga tumanya. Olunaku olwaleero atulina muwalimu nga twogera ku nsonga esinga otulumya emitima. He cheated on me. He's cheating on me. He didn't sleep home. You're dating a man Omuyisiraamu. Now I'm dating oli muwala Muyisiraamu. Naye you're complaining he's cheating on you. Oba buba bwenzi. Obwenzi kyetuyita obwenzi. Abakyala bano mikwano gyange era nze mbalwanidde entalo ku social media okwo naye waliwo amazima agakola ki agakaawa. Okay. Kyetuyita obwenzi. Ye musajja okulaba omukyala ku kkubo oba ku washing bay ne beogera babiri ne beggalira mu kayumba babiri ne beggalira mu kayumba ne batuuka ku nsonga gye batuuseeko nga bo ababiri be bamanyi bokka. Nga mwe temumanyi abalala Republic n'omukyala abala nga tebamanyi nga yenkwatagane. Naye omusajja buli wabanga yagenda yasituka n'agenda n'afukamira ewaabwe w'abamase ewaabwe w'abamasituula n'abaga nti please omwana ono mbadde njagala ebimuvunaanyizibwako byonna mu binkwasi bwe muba temulaba wano nze mbeera mulina oba ajja kubeeranga ku mulimu naye okusingira ddala nze ngenda okubeera ki ne bagamba nti twala obwo tebuba bwenzi si paka lwowezaaba ffe tuli mu ddiini yaffe kati ya musiraamu paka lwowezaaba abana owokutaano obeera mu bwenzi kubanga ate kino tekiriiko busiraamu n'atali wallahi byakyuka kyewe tuli kati sindi byakyuka bwe byali okuva ensi lwe yatandika paka n'olwaleero gwe njagala ngendere mu bayibuli ondeeteremu abasajja abalongoofu ng'oggyeko Yesu ataawasa ondeeteremu abalongoofu nga yalina omukazi omu ondeetereyo basatu nja bagula emitwalo 2 seekase kimwanyi omulangirayo bukoto tojja baleeta olw'ensonga tojja kusobola ojja kundeetera Basulaimaani Basolomoni ondeetere baani bonna nkugambye ondeetere bameka basatu abatuukirivu bonna betugaa nti bali mu bayibuli abasinga basatu bameka n'owekinaana mwali nti okuva ensi lwe yatandika nannyini kutonda muntu yakimanya era gwe olwayo bw'ova n'ogaa nti nze omukyalo omu baneetulabye bangi nga mu kufa batuleetera abaana naye ng'omukyala abaddewaawo naye nti ndi wampeta Allahu akbar mpaawo atali kaaba abaddewo n'agaa nti ndi wampeta kati olw'okuba bambi mpeta sajja n'agira ati naawe tanga gyawese n'akomawo ew'empeta nga tebamulabangako nga tasuzeewo naye ng'omulimu gwakola ebweru kitalo makula so n'olwekyo ekyo tekiriiko musiraamu n'atakoze eki ekyawula nti omusiraamu ye yagamba nti tebijja kuba byankukutu leka beemanye awe wali obulumi bwaffe ng'abakyala abato ab'omulembe guno nti ogenda n'ofumba omusajja ng'omanyi nti musiraamu yes agenda aleeta owookubiri babeera bubezi mu courtship ne namba 2 agenda okunegatibwako n'obeera ku bunkenke bigambo kinze gwolina okuŋŋamba nti munaye ndeetayo mutowowo oba obikola mu nkukutunze ndabiraawo anti tekiriiko kyatteeka nti nteekwa okugamba wabula omukyala nga bw'oba omanyi omukyalawo n'embeera ze obalirira n'ogaa nti omukyala ono bambi ayinza okukutuka egwo oliki oli w'amannyo ojja kunkutula anti ono bwe nnaamugamba nti waliyo oli omulala kiyinza omuyisa obubi bwoba mwamusomesa mu ddiini eno nga bakula abaana bana abawala mulina emisomo nga ffe naye ebbuba mweriri lyabuntu ebbuba lyo lyabuntu era toyinza kugamba nti n'abagezaako okuwangaala ne bajja baabwe obulungi bagezaako bugeza ne banaye kabeeramu mwekali nnyo kati tolaba ffe tulina nabbi waffe Muhammad sallama yawangaala n'omukyalo omu gwe tuyita one man zami bamuyita Khadija kyalo yamwagalanye era obulamu bwe bwonna teyamugattako kati Khadija bwamala okufa n'aleeta abalala bama baffe Aisha n'abalala naye Aisha yawuliranga obujja nga n'obujja bwawulira omukyala gwawulirako obujja yafa
Kubanga nabbi yamwogerangako nnyo bambi n'abeera wabadde n'anakuwala naga nti omukyala gwe tukulanye Kadija nafa n'abeera okiraba paka oli we yabuuza naga nti naye lwaki omukyala oyo kiki wakade abdalaka Allahu khairan minha Allah yakukyusizaamu embooko era Allah yakukyusizaamu embooko naye naaba nga akuwadde nze omubiri gukyali wamu ebbeere sigana gatunula mu kibola likyatunula bweriti Allahu akbar so aga nti buli kimu kikyali mu position naye kikuleetera okubanga oli ku mukyalo oli yafa n'amanyo gatandisa kiki so obujja bwabwe mutu olaba abatuukirivu abo bakyala baali bayonjo nnyo batuukirivu nnyo naye olaba bubeeramu so tugamba abantu nti bafuge ki bafuge obujja bwabwe ekyamazima omusajja okuwasa omukyalo omulala abeera ayambaani nzajjakala ntegera bulungi dozana ali ku TV n'alabira ku YouTube atabira wonna wotulabira abali mutala w'amawanga ayamba gwe anyamba muki aleetera nze birwadde that is one ava ku birwadde pressure nenda kubera ku pressure oliriddawa wondeseewo how are you going to balange njakala kize kintu okinsomesa nkitegeere ekisookera ddala n'omusajja omuyisiraamu inshallah nga nze haki nambeemu ngumiikiriza abasatu andi ekisookera ddala omusajja ng'alina abakyala abasukka ku omu alila obufumbo bwabwe bulilayikira okusavaivinga nnyo okusinga ku ffe ababeera n'omu n'oga nti kati oyo mwesibyeko kabaani ku ndongo ate ng'alina banja ewaffe esudaani eyo gyembeera tulinayo omusumba abasumba babeera bamukyala ki omu kati abakyala kya bulijjo mukula mangu muzaala kakati ne mukula omusumba ono kyatuuka ekiseera ndowooza omukazi nga mukaddiyeeko n'ensonga endala awe zitabulamu obufumbo kakati olw'okubanga twamugamba eno mu busumba nti alina kubeera na mukyalo omu n'awalirizibwa ate ng'alabyeyo akaana embooko ate nga nako kamwagala ate tekalina nakaakagamba olaba n'abeera ku minzaani awo n'anoonya ekyokukola ne kibula paka ate lwe yasuula ono kuba temujja mukkiriza abeere n'abameka paka lwe yasuula ono ate n'abeera n'ono kati era ne mumuwaliriza okikola otya ekyo kisoboka kitya paka n'aleeta n'ebyekisinge n'abaga nti ndudde nga sirya katogo okiraba naye ebyo bwe yali badde ng'alina ababiri yali kuumye ekyama kyono anti kati gweno bwe baba tebakyafumba ng'omukyala bambi yafunye normal bleeding babiki abeereza mutavaamu ng'ogenda ewa namba 2 ng'oli akatogo ate neno tukugamba osulengayo ono ne bwaba kati yafunye ekizibu ng'ekyo ojja n'osulayo naga nti ebizigo by'abaana byaweddewo ate gundi addayo enkya ku ssomero ng'osuzeeyo naye kakati olaba ono bw'omufudde nti ali awo alinga playing toy kati otuuse bambi alina lwe yalina emigaso obusiraamu butugamba nti wala tansawul fadla bainakum temwirabiranga kalungi kaaliwo wakati wammwe ababiri yaliko ekiseera nga sweetheart nga ddiya kakati omusuula ng'afunye n'ekizibu eno yakuzaalidde abaana mupakasizza ssente mutuuse omulekeraani awo kyekirungi okuba nga mwemanyi nti bbanga alinayo abakyala okiraba nti kyoba tosobodde oli agenda kukola ate n'ekirala ekyonoona relationships zaffe tulinamu ensonga gye bayita net picking okiraba kakati oyinza okubeera olina kavitizi olw'okuba kwolina ojja kukabanja ebintu bingi bye katasobola nakukola oledde oyagale kabugumye emitto kabugumye entebe kakole kati ebivitizi tejja bikola bw'onaabeera ku express skills owa Subaru ayitewo Range Rover ogumiikirize nawe ojja kutuuka mu budde bwo kati ekintu kye bayita net picking oli buli wabeera abasajja buli tubeera n'omukyalo omu ng'olya mu nva zezimu otuuka n'omubanja ne byatalina kati omukyala yakula talina kabina era wamufuna talina kabina kati okamubanja saawa eyo akajjewa okiraba
kubuuza otuuka ekiseera ate n'omubanja bingi nebyatasobola n'ebimu nga tebigenda kujja mu bulamu bwe saa ate naye alina ebirungi by'alina bw'agira bw'ati eriiso owulira nga naawe obugumi naye alina ky'atalina nga ki ng'omuntu kati ekijja kuleetera obutamu netpiikinga nnyo owulidde bw'otuuka ekiseera nga yaliko n'ekitumbwe nga kigira kiti Mungu n'aba nga akitutte asigaze by'alina oli omulala akole ebirala olime kugaa nti kati ngenda kuteeka wali ebbali so tajja kutunuulira nnyo so ate buli wabeera nga mwamusiba nti ateekwa kuba n'omu omukyala ajja kutuuka akaddiwo kati mu kupalapalanya awo ayogere ebitakwatagana omukyala atacyampulira anti yafuna ssente naye ng'ensonga wallahi takyali mulungi gyakoze eki naye ze zimu ku nsonga ze batayogera mu kanso z'abafumbo era ebyo tesirabanga yatudde naye bamubuuza nti kyeki kukyagalanyiza n'omukyala n'aga nti nze njagala okubabuulira chairman omukyala atakyalina kabina wali omuwuliddeyo taliyo nabako just omwami yakuba mukyala we mawulire lwakuba byali bya nsonga bya kisenge emabegako eyo agamba omukyala ankuba omugongo asula mu jjiini ekyo kyona story twagikola ewaffe kati ebyo nno ebyo bitono era ebyo ayogera kisobola kusoundinga naye siwuliranga yagamba kyekya okimanyi nti ebigere by'abakyala byawula obufumbo ebyange bino byaddala obeera mukawunga gwe nga gwofumba wallahi nga kiri kuli motolooza kiraba tv naye ng'alaba kigere agandi naye wallahi natomera owulidde ng'olaba kyange ali ku kigere kyo owulidde n'aganda atomera owulidde n'agira bw'atyo omugongo nga tegwawukana kabina nti naye wali owuliddeyo nga babyogera boogera birala mukazi akomawo saawa 2 basebo mu byogere tosobola kubyogera kati ekivaamu ng'omutawaanya n'ensonga ezibatawaanya tozoogere ne bikola ki saa te bw'olaba nga akukendereddemu okuva eno gy'olowooza nti wali akabina okudda eno nga noono yalungi kasitoma olamu olunaku nga tomulaba ekitegeeza kyo twadde ogamba nti kiyamba ffe tajja kunetpiikinga nnyo tajja kubanja nnyo by'otalina kati bafune ajja kumatiramu agende eno agende okudda ng'okoze eki ng'okyuse ekirala tajja kubeerako nnyo mu mbeera akubeereko nnyo okoze kino kubanga waali talina walala walaga ajja kulaba nnyo nga bw'okubenya amasimu nga bw'osiba ennyo enviiri naye bw'amala ennaku 3 nga tali wanaakulaba ddi ojja genda mu nviiri z'abakazi mwagala white party simanyi house party ndi wagundi tugenda ku birthday ya gundi agenda okudda ng'otudde awo awulidde kakati ebyo naddembe so eddembe muligaba nti omwami ono waba kuwasiza kange oli hakki namba bano abasembeyo namba nnya baba bakyalina ebbugumu eryo nsobola okukola ebyange ng'omuntu bansigazza obulamu obwange nti ndi mufumbo yes but I can still go out and have fun ng'akukkiriza embanyi nasooka mugamba anti kati bw'anaabeerawo ng'ate mbadde njala bankubidde essimu ngenda kati nze ndi muwali mugenda kufuluma saawa yonna tugeze saawa 6 onoovaawo anti kati tosobola olw'ensonga anti kati ekisanja kiri eno tekikyuka nti ekyange nkiwadde mama gundi ekisanja kiri eno kati naawe bambi obadde olina weeyagala okgenda naye ndi eno njagala ngatto njagala ogolole ayi tebasobola kugololayo gy'obadde wonna kati ndi eno era bw'embeera eno wenvunaanyizibwa okulya n'okwebaka na byonna ebitambula n'okwebaka ate toŋŋamba nti obadde olina kugenda eri ebisanja bino bikola batya mubigaba mutya tugeze tuli bana omaze otufuna otutuuza n'otugamba nti kati gwe hakki namba emu wiki 5 days a week ze zirimu mugaba weekly daily monthly nti guno omwe kati eno wiiki olwokubiri okusatu ngenda kubeera ne hakki namba 2 mande hakki namba emu n'olwokubiri how do you balance it kisinziira ku haji n'abantu be haji engeri gy'abateeseza kati katugeze 5 days ayinza okugaa nti anja kuyitangamu naku 3 kati bo bajjajja baffe bagiranga yabeeranga ku kitanda najjako nga bwateekako abasajja abo beeyagala nga bali nabo mu nyumba yabeera ku kitanda agaa nti gwe genda eri yita gundi namaganda ngono naye bwavaako enkeera nga agaa nti leeta dolosi kisanja kya dolosi owulidde abalala babeeranga mu nyumba ng'ebisenge ebirimu nga 6 n'agira ati one kwemmanyi omwami bonna bali mu nyumba ye n'agira ati kakati Mungu bw'aba abasaasidde ng'ono yabaawula era kye tukubiriza abantu temuteeka muliro bonna mu nyumba yemu mubaawule naye kiri gy'oli okuga nti nja kuyitangamu 2
Wita mu bilibili ziba tezimala the 7 days olumu olutaddewa. Ate obulamu bwonna buweddeyo olwo. Kwa weddeyo. Mbukati oyina gw'oyagala okubbako olumu. Anti olumu lwongeze mukyala mukulu. Ajja kubeerawo nga bw'ati bwakola kintu wano bbiri ziwedde nga wiiki eyo okoze eki. N'ekyo kibamenya. Kitwongera maanyi. Kubanga onobeera nga omanyi kati ate leero sidde eri. Nga katugeze onyumiddwa wa namba 2. Ate nga ekisanja enaku katugeze obadde ne namba 2. Onyumiddwa nnyo nga waliwo ali akuwa vibe tetwenkana ffenna abakazi. Waliwo omuntu gwe nene owulira nga you have peace nga owulira essanyu. Kati nga toyagala kuvaayo kugenda wa namba 3. Anti Mungu yabakola gyalokkirize nti Mungu yakola abakyala nga banjawulo. Ono ajja kuba mulungi mu kisenge ng'ate ono ewakaawe yateekawo strategy ey'eddembe ng'omusajja bwe baba mubanja agamba nti kaŋŋende ewa Fatuma mpumulireko ebirowoozo bikole ki bitambule. Ng'ono yamukakanya ebizibu bye. Nga Fatuma si mulungi mu kisenge naye ate embeera gye yateekawo ewaka n'abaana tebaleekaanira kitaabwe empisa z'abakuzizzaamu nga taata amanyi nti bwe ŋŋenda wali nja kuwummulirako ndowooze butya bwenfunye ssente kati ekyo yabeera akimanyi saata alina gy'agenda ekisenge nga kitambula bulungi naye ate nga bava mu kisenge talina kyagenda kulya ng'ate buli kimu weekiri naye ng'awo amanyi nti awo bwe mbanzize ekyokulya ntuma baana kasooda ku dduuka kendya naye nga mu kisenge mbadde happy naye nga mu kisenge abadde bulungi hajja tyabikola kati najjanga awo kati kwegala temusobola kwenkanaakana. N'ekisinga mu byonna abakyala be basinga okufunamu. Okufunamu kwaffe sofa nkuwulidde wano mu ddembe like nti omukyala afunamu ku space. Yes. Jjukira buli w'oba osuze omusajja w'asuze waliwo emirimu waliwo okufumba waliwo okwoza n'ebirala ebyo byonna owumuddemu. Ekirala waliwo kati tulina okuzaala waliwo oba owumuddemu kuzaala kubanga eno bwe baba bazadde nasobola kubanga yagenda kuzaala n'eno n'eri nze kati ffe batugala tuzaala abaana nga bangi ng'omwaka ozaalamu kati gwe sofa oyina bame nze nvaako tonsuna ensonga zange ziri pasono oyagala nzire wakanja tyanganye nti waŋŋamba owulidde so okuzaala oyina kubeera na mukyala ng'eno bw'azaala n'omubaliira n'ono naye n'azaala yes waliwo gga nti mukyala wange kati tuzaalayo 3 otandike kulya ssente n'oli 3 n'oli 2 bakiveemu okuzaala nakwo mulina okuzaala kyekimu nti bana okuzaala era ŋŋamba abaana abawala bannange essente z'abavubuka muzirye naye muzaala abaana muzaala abaana enkyanga wakuze abaana bo investment y'amaanyi tubazaale tubeera bigere ng'oggyeko okukuyamba ate ababazaddemu bali luddawo ng'oggyeko abaana okukuyamba ekyo tokitunuulira nnyo naye ennaku eruma nnyo nga tolina ssente ng'ate n'abaana tobalina so tuzaale abakyala muzaale abaana investment kati omukyala ono ye bw'ajja n'amanya ekyamuleeta n'afukumula abaana be enkya tajja kugambwako era ne ku maali bwe bagira ne okugabana emaali abeera mulalamu ye n'abaana be tugereko kugabana emaali abakyala bana abana ogera tugulya emmotoka fenna ekyo kyenkanyira eyo ye point enkulu otututte mu bond eyo ye point enkulu nze ndabye njagala Lexus njagala motoka ki gye njagala mpozi nuwa formatic Range Rover njagala Range Rover nze mukyala mukulu bale bana bageza okujja ba namba 3 namba mmeka nze mbaddewo mu haso yaffe haji njagala Range Rover bano gena bagulya buvitizi spasio a wish Qur'an yetugambye nti wa in khiftum alla ta'dilu fawahid ekyo nno ye point enkulu mu kuwasa musajja gwe bw'obanga tosobola kwenkanyankanya bakyala wasa mukyala omu wa in khiftum alla ta'dilu keka kwakulizaako kuwasa abasukka ku bw'owulira nga tosobola kubenkanyankanya ng'obusobozi tobulina toyina mu bisenge mu mutima gwo biwera waliwo abasajja nga talina bisenge mu mutima gwe biwera ayina mu kimu ajja kunyumya byasanze eno gundi akusinga ne kino
kwegamba nga ta balancing ona ina kyasinga nga kyasinga naye you have to balance them however much banjawulo mu favors ne flavors zebalina tune flavors fa bakyala waliwo vanilla waliwo ne strawberry n'ebirala katobanze ndiki bajja tubuulira ku kamera olidde so bw'obanga tosobola kwenkanyankanya kola ki naye waliwo obulabulabu era mu bwenkanya omwo mu kintu eky'obwenkanya waliwo omuntu gwe mulidde naye tabbu akusanze tomanyi na kwambala mpale abasajja abamu tulina ku ssente z'abakazi kazi yakusanga oli fala n'akugamba tugende mu byennyanja mulimu ssente tuvaayo ku paaka n'ovaayo n'akutwala omukazi oyo olina kumulaba nti yakuzanyira role mu bulamu bwo omusajja bye yalikoze omukyalo ono ye yabikola kakati ne mu mbeera ne woliwo omugaseeko asigaze respect eyiye nti ono omukyala mulalamu oyo mukyala mukulu but you do it out of love and okusiima nti ono ngeramu alwenjirova kubanga munsanze naye nga nkoze ate abasajja muyiga okusukkulumya abakyala bamwe abasooka abano bonna booleeta bajje ng'obagambye kyekituufu nkuleese nkwagala naye maama Asumaani tomuzanyirangako beera na ddembe lyo omukyala abateereddewo omugongo musanze enzimbye mugenda kubanja bubanja mayumba n'abaana bamwe kusoma naye bagobako abaana baffe ne maama Asumaani banaye mu byonna bye mukola omusajja gwawa respect mukyala wo gwaleetera bano abakyala abalala okurespectingani naye buli lwogira n'ogamba oli namulese lwa butasoma tamanyi na kubala ssente kati ono agenda okujjanga ne wamanyira akoze kiruma nnyo kubanga omukyala alangira mukyala munene nga byamulangira gwe omusajja gwe yabigambani abasajja bagenda ne babyogera oli abasajja nga boogera ngaja nagamba kankunyumiza shona mukazi wange akola bw'ati mulese lwakino ng'olwo ali mu kwogereza olidde lwaki toddayo nti maama gundi ono nti tamanyi bulungi bya muzannyo olidde olwanoonya kunyweza eno temunyweza bakazi bapya baba bagenda kukkiriza baba tebagenda kugaana olidde temunyweza bakazi bapya nakunafuya bemulina bagambe nti nkuteekawo oli namba 2 ojja naye please respect my wife my number 1 she's my everything she has done it all if she's your everything why are you getting me what I am anti kati akaddi azadde abaana 6 olidde kati olw'obutasanga musajja mukulu alina birevu ng'agwa mu buloogirogi leka tumanye nti agenda wali akaanane neketoloola abaana abo abaakava mu ssomero baba n'ebintu bingi bamanye ebintu gwe tebali ku analogo kati ye aba abimanyi amutwaleko ku gundi kati gwe ono taba takyaswana genda out olidde aba agenda ogenda nti kakati omwana ku ssomero n'ebirala n'obuvunanyizibwa bw'aba alina kati kaakaana katambuzeemu haji ensi kamwewete ku kiwalaata haji amanye bye bakola ssente bazirye nga bwazizaawo tubatadde nsaba osibulire kuba abantu bange abagala okufuna tukufunye tutya amannya Sheikh Shakibu Sekimwanyi omulangira w'Ebukoto ntwala abantu emakka ne Madiina ofisi yange erikyali wajjala opposite Mogas petrol station era mu December muno mpita abalamazi bonna abalina mu kantu abalina ku riziki tujja kubeera mu December ng'abaana baawumudde vibe ejja kubaayo wali mu kikko nyumba enzirugavu awo ova amasannyalaze awo edduwa yawo tesaaga so tubaga nti mujje tubatwale emakka ne Madiina mutambuli nabo wali mbamu abato nze kati nze toyinza kugwa ku kaba n'ensita kusitula nkuteeka wano n'omubeba ninkubeba ninkwetolooza ennyumba atwalaba ate awo Allah wagambira nti aki namba 3 ati mujje ebidamu obwajja tibuno obuto obwana bwambala Allah ne buno gamba kiki namugamba oli ku buzibu si buzibu I swear twebaza Mungu yatuwa obwana bw'obusiraamu ayambadde hijabu nogamba subhanallah wa ta'ala abasajja baffe nga bali ku buzibu babeera batiba butibi bati abaana Allah yabatuwanga kirabu ate naffe tubabeereddemu tetubakoze bubi tuberekereze ayetaaga okukosa namba y'essimu eri awo wansi jja kuba tukutaako enamba akola kansoling oyogerako n'abantu abali mu buzibu abeetaaga okwogerako nabo okuza emitima nnyo twogera nabo banaye ekyo kigambo kikulu naye nakyo tujja kisuna olulala ebintu abantu bayise mu bintu bingi naye teriyo kintu kitalina
kyoyitamu olwaleero abantu bakiyitamu dda weetaaga okwogera naye omuntu ayinza okweteekamu omuguwa n'awandiika ebbaluwa ng'alowooza ejja bakwata ku mutima bwe mugisoma ne mugamba nti kale yabuzizza akakadde kamu akannyina waliwo eyatwala na 10 tubadde tetusobola kasonda waliwo eyabuza ne 10 kati ekikuteekamu omuguwa nga bayogedde ne munna asobola okuga nti yita wali kiggwera wali ne gundi yakiyitamu kyaggwa bwekiti so mufune abantu bemwogera nabo kale musula bulungi tujja kuddamu olunaku olw'enkya Monday of course saawa 12 ez'okumakya n'ekitundu mbeerawo ne Hudson Kigozi kozi nenuwa ku camera asitande abaddewo nnyo Fad thank you so very much okuba toleeta abantu bano abatuyambako okutulungamya mu nsonga zino ez'omukwano tujja muzza atwogere ku nsonga nnyingi nnyo generation yeetaaga abantu bano abali mu myaka gyaffe batugambe bye tuwulira kati tuli mu myaka gyaffe ogenda kuŋŋamba kiriwa sinnakituukamu nakituukamu nja kifuna kale Emma naye weebale nnyo musula bulungi until tomorrow ciao